bajeno sali musale bajeno kaindo tafire bakkiriza Museveni byabagamba nga master waabwe Besigye byakkiriza with police ba master akyusa master bwaganda tugenda tambula mailo 2 ayinza okulamanaga nti ayina manyi tutambule nnya tomugamba kati Besigye kyagamba wagambe tutambule 2 tusigale ku principle gye wagamba ofuga ebisanja 2 otawo tuwa lwaki oganda bali ba master bakkiriza kaindo tafire tagala na Museveni avenako nente wono mukogera nga yogeza eyo mukubaga nti ovaako ffe tuddayo mu nsiko tuzza mu ebyo bano tebasobola mugambako ne bamuga omusajja kwatirira anti kati bwe bamugamba bwe bagamba Museveni nakkiriza Besigye nakkiriza okuteesa kwa Museveni ali weering Museveni ali weering gwa mumuleete anaagenda tajja mulinza leme kujja asobola ajja genda okulinda Besigye atudda muwadde akadde Besigye anajja koze batya nti amaanyi gali wajje n'umuhozo awo nja kuwakanya bigirwa lwaki President Museveni ensonga ezisinga amakulu ezikwata ku basirikale bonna ab'obulabe mu ggwanga odeva we bakwata tewali mulala tebakulya binusu abamanyi ddala tosimbawo ssente zo nti President Museveni tamanyi Besigye nti ali munda naye bajja kizanya mu sinema bamutwaleko ebweru bamujjanjabe bajja saba kkooti emutwala ebweru wano tesobola busobozi biki ayitemu bw'anayita okugenda ebweru wano ajja kusigala awaka ng'ali awo salesi kibakite mukutu gwa Megaton kubuuzaako yonna gyose zirobberanga otulaba olunaku olwaleero Mozere Megaton ge mmannya ndi ne Professor owa Bit FM ekintabuli ky'omuziki tugenda bbeera nga twogera ebigambo lunaku olwaleero bingi bitambula mu ggwanga Uganda naye ensonga ezikyakutte wansi ne waggulu oba ezikutte bannayuganda omubabiro y'ensonga ya Nameere ne Balaam batambula okubeera nti ate abalwanyisa obuli bw'enguzi obulyake saawa eno ekyabadde Masaka oba ekiri e Masaka muliro Nameere gy'abadde abagamba nti n'akalulu yabba kabbi babitandise n'akalulu yabba kabbi ate ab'NRM abe bamukuba beekase opposition ate ab'NRM bawagira ono wanno baagala bamanye enkuba gyeyawangulamu akalulu akikola nti baali batambula bonna ne batuuka ne bapatinga ways Balaam aliwuwe ne Nameere aliwuwe nalaba Nameere avaayo agamba twateesa mu nnaku 10 ezisooka tukolere wamu ate we zinaagira buli omu akola ebiri simanyi oba tekwabadde kwekaakola kirungi emirimu gyonna gy'akola twagala otuyisizeemu anaamalako kuba baamuloopye dda nti Nameere bino by'akola yeefudde n'antagambwako engeri President Museveni gye yamuwaana ne buli omu amuyisaamu eggaali alina esime gye yakoze ku baganda awo n'enyiiza abantu Nameere ate nga ffe tubadde tulaba omulimu gwakula mulungi ne Balaam awo tugenda bbeera nga tuyitawo ne munywanyi wo Speaker Anita Among yalabiseeko mu Parliament ogera tunnyonnyola yatidde ennaku zino 15 kuggwaayo eziba entuula 16 ziba 16 entuula bw'ozimisinga zonna oba tuli mbaka kuba abadde anaatira zibadde zibulako anti kati awo wojjayo lumuziba ziri zonna ozisaanyizaawo tugendeko newa munywanyi wo Dr. Kizza Besigye ali munda tannaddangu kyannaku nnyo abawuliriza n'abalabi bonna tusooke wa Dr. Besigye gye tubatusooka tono katonotono Dr. Besigye tunnyonnyola tugende ddi omusango wa Dr. Besigye guli mu kkooti batugamba gwogerako amateeka gatugaana tujja kusabotaginga kkooti n'ebujulizi Dr. Besigye alina okumanya nti mugumu nga bwolaba Abaganda mukitamite ennaku zino gumite bw'aba ali gumite ate President Museveni ali gumite 4 times kyalina okumanya nti bw'aba ye mugumu alowooza nti mugumu ayinza ofuuka ekyokulabirako bw'aba teyeegenderezza nnyo ku nsinga erigyembera ayinza ofuuka ekyokulabirako ku situation eriwo nga gavumenti ekulirwa bayeekera ekulirwa bannamagye bannabyabufuzi oyinza okwesanga nga olufiiriddemu n'olaba ekyokulabirako mujja kubanga Megaton bwefuusikanga abaana bwe mwepankapanka mujja kubanga Dr. Besigye osobola okufiirayo mu National Calamity ng'ofiiriddeyo nga naye kkomera siri erikuse naye nga bulwadde bwe bukuse kuba omuntu asobola okufiira ne mu kkomera naye bali bakuteekawo ne bagamba bakirayo nga kanga abaana nti bwe weepankira President Museveni wa gavumenti eno ojja kufiira mu kkomera nga Dr. Besigye kijja kuteekawo precedent nti abalala bajja kuba batya ekyo kiyinza oba kiri mu pulaani militarire nti tumire omukka ono afe ekijja kijja tujja kibagamba yalowooza nti bw'alwala n'agaana n'alwala bajja kumuta bw'osetinga embeera nti oli alwadde n'omuta
n'omulala ajja kulwala. Amateeka geewala nnyo okusetinga president nti bw'osetinga president gundi alwadde ne baleeta empapula alwadde juke Uganda ogimanyi bafojalinga n'empapula gundi alwadde bamute n'omulala ajja kulwala. Olaba Lodimeyo omulabira nga mulwadde kyagaana olabira ddala Besigye omulanga mulwadde kyagaana kubanga bati okusetinga ekinaaleeta n'omulala okumuta. Bwe tunaakutte omulala najja nga ayita mu kkoona lye erimu jjukira amateeka gakoolizesa nnyo ekyafaayo. Abaganda baga nti omusango omukadde gwe gusala omupya. Bagati yange Oweesige bwe yalwala wano ne Ssegirinya yalagako ekigere ng'ali mu bbanga mulwadde. Baamuta. Kye batya okusetinga president nti oli ajja kukozesa application y'emu. Naye ku mulundi guno Dr. Besigye bw'obanga oli mu political bling muveeko omulamu yalwana basala amagezi agakuta mu ngeri ya negotiation odde ebbali otandika olutalo oli smooth amaanyi oyinza obutasobola kubisanya. Statement ene Sowandagi nakola statement egamba nti olaba mukyala we yali yeewadde ya Uganda Mwami Museveni n'amugamba ye n'agaana andi Besigye alooza ali gumite kyegambye naye n'atamanya n'oli ali gumite nti oli ne bamugamba nti omusajja mulwadde tumutwale mudagati tubuuze abeddwayo abekkomera muyina eddagala ntulirina musibe oli no gwoyogerako yali personal doctor we kati kubombi ani ali gumite ye Besigye obona asiba nze Megaton bakuntuusaako nga oli mulwadde mu office yange ganja najja nangani musajja omulwadde ali bubinyoni ali munda ekisa kinkwata ekituufu nengamba Megaton bamute naye ono omukulu bagamutuusizzaako nange nandyagadde omuta naye alina emisango nejje emisango yagizza ayinza oba yagizza kubanga be balina obujulizi kyensonga lwaki batwagala tugwogereko tuyinza kubuza obujulizi obwo. Nina gwe nabadde naye yabadde Siragi Lubwama munamawulire RDC ng'aleeta gundi bwino obutambitambi obwo kati gundi obujulizi bwawe jjukira basooka buwani yabufunyeeko naye ng'obituli ebiri muli ebisobola okubaamu yagamba nti ate we yali ne Besigye olunaku lwe yali ne Besigye Besigye baali bamukwata dda kati awo ebituli biri awo. Of course kati anti bakkiriza omusango gugende mu maaso kubanga ekiri ku saidi ya Empaabi saidi Empaabi eraba egamba nti bali bakola delaying tactics batagala musango gugende mu maaso babala tubujulize buli tangible naye bw'oba awembeera omusango gw'ebyobufuzi gwonna gunogosetingibwa politically toyinza kubisanya na kooti aba influencing kooti tukiriza tugaane gavumenti eba y'amaanyi nnyo ku kooti yaayo okusinga gwe batutte kakati gwe olowooza nti ogenda gisinga oba wekula kawuka ku kintumbwe kajja kuluma Besigye alina kukkiriza kuvaayo nga mulamu alwane nga mulamu bw'anaagamba nti nze nfiire ajja kufiira afuuka ekyokulabirako. Besigye waafe eggwanga lino tewali kibaawo ebyadala tewali musibe waliwo ekibaawo wali olabyeko omuntu alwanira afudde balwanira nnyo omulamu nze abantu besinga okwagala balinga abasatu baana bange maama wange ne mukama wange ku mulimu naye banga nti mukama wo agudde kabenje akyali mulamu nziruka emisino mujja wagwiri naye banga nti afudde sitawana kudduka ku byenkola sikyalina kyenkyazza mpozi genda wali kaaba kakale mukama wo ali kabenje naye talina amukwatako boda eddako mutabanyi wo wuuno musawe naye bwali mukyala wuuno beba abantu maama wuuno ali bubiji ne maama wo afudde kati nga ndika byenkola bantegeera kyeki kyalese kireetedde Mwami Besigye ono okubeera gomiti ayagala Besigye ate asiga abantu abasigamu ekyobugumu ayagala abatanule abantu benyiwe balwane bamulwanire balwanire gavumenti bagibamuleko Besigye kya ye enkyukakyuka ye ziri fundamental ayagala kulwana mulwanyi yagamba nti bwe nyigiriza nnyo abantu gavumenti bwe njikaka n'enyigiriza abantu nekwata abatalina kukwatibwa nesiba abatalina kusibibwa abantu bajja kufuna ekinyegenyege bagugumuke beekalakase kiganye kubanga akikoze okuva bwe yatandika okwesimbawo okutuwaka simanyi kutokwata kwani togira bwoti naye ayagala kisiga mu bantu bagugumuke kubanga kyekyo kyayinza okuba yalo alimu endowooza erowooza nti bwe bagugumuka ne basuka mu kakadde k'abantu gavumenti ebasobola naye abantu kibalemye infact abamuli ku lusegere we yakolawo okutwaka yabanga yekka yabanga yekka n'abantu ba bulijjo 5-6 tiwali kibiina kiyaga nti kabannabyafuzi 2,000 baabano bandiko ate mu Uganda ab'opposinga gavumenti basobola okuwera omutwalo
abali tanje betumanyi nti bano tebali ku government bempi balinga nga 5 tulina aba activist nga 20 bali omwo munda balanyisa government tebeyungako kikulaga nti ekyo kyagaana naye Besigye akisiga mu bantu abantu bagugumuke berwaneko bo bennyini nga abantu ete babiriiko balema UPDF ne government bali well organized about that kati abaana bolaba abasirikale kati President Museveni baleeta bato basomya amagye basomya nikibata counter terrorism tewamulabye yakoze gundi abadde akulira namujja kamututte kusoma yamututte kusoma kati yaleese mula baga counter terrorism nti once bamanya nti singa abantu batu attacking from this tubakolera ki baina ne preventive measures tukimalawo tutya okuba mwasooka babiri ab'amaanyi tebaddamu kiraba mu Uganda omuntu waabuka emirambo 2 addaka kwebaka tuli batitizi emirambo 2 olaba ulira sase nga livuga enoga kyekibadde mama wona kubira ekibuga kirungi soka Besigye kyagala osiga kyali badde kirungi nete kiddawo wano ettaka lino teriddako kwekalakaasa kwayagala era President Museveni eyakumbawumba abaana batwala eriweero yafuna omukisa gw'amaanyi nnyo ne Katonda yamuliko era musoke muveeko mubikule Bayibuli Katonda gwafuseeko amafuta tumukwatako kubanga omusajja bamufukako amafuta n'agenda eriweero myaka egi n'akuba munne Besigye bennyini basurviving nga ne batuuka wano toyinza kwekalakasa n'adduka nalabye omukubi basi basanya yaluzaako ku bukambwe anti bo baali gumiti yagamba nti bwoba afunye omukisa ne bakutanga kali bakutti toddamu ndi President Museveni kati tumukwase olabe entiisa gy'abateeseeko tumukwase Katonda olabe entiisa gy'abatadde mumuyigirize ku nsobi ze wano olunaku lujja kutuuka nga media Amini bwe yagenda Yobote Kano Mwama Gaddafi abangweme mu Ivory Coast bonna Kano gundi Mabutu Seseko kukwazibanga bagenda ne etuuka butuusi naye ogantu twekewo embeera nga tontanagituukiriza oba olikotakota mu Galumonde embeera yonna bagisoma bakusingako amaanyi beetegekedde kati gwe olwaleero omwana we ali ku social media oba oli ali Sandhurst ali mu kusoma magye ono taata ali pulezidenti ono Well Trained Soldier yagaduumira omuzzukulu we embeera ali Sandhurst asoma magye gwe nteekateekayo eriki kwekalakaasa enteekateekayo kwekalakasa gavumenti egende Professor nina ekinnuma fenga abali ku opposition oli ku opposition omuntu agamba banange tulwane naye nagenza okutunulamu nga 90% family z'abantu bano abatugaye banaye tulwana abaana baye bali bweru bonna anti akakabembereza ku opposition Museveni gye yakuliyetinga si opposition eri enyigirizibwa ennyo opposition eriwo yerya ku mmere opposition ekola embaga awaka opposition ekola birthday opposition azimbye ennyumba opposition avuga emmotoka si opposition yaliwo mu kinaana ayiganyizibwa atalina wasula mu kinaana mugumu President Museveni yayita alina nnyumba mwasula Dr. Semogere nga talina nnyumba basebaana Kizito nga sibalina we bali baba Nadduli nga tebalina maka kakati nga bakambwe nnyo naye omuntu ali emmere Abaganda bagamba eriddeko tekutula eno opposition eriddeko tayinza kutula mugwa gweriko alopo ayina abasirikale muganda eyakajja Ssennyonyi omugamba tuyingire ensiko nina we nali awo nali nkyakulira ku Baba TV nali editor ebiseera ebyo gundi eyaliko ono Mpuuga mba mu production bwe Mpuuga nayingirawo sanga abasirikale bangamba atofuluma lopu wali nembaga muleke nammwe muleke kunzira ku mirimu gyange lopu nali alopo alina kyandikira wano ngali n'abasirikale situation webera bweti abantu abamu yaddeko omuntu ali yaddeko Abaganda baga nti omukalo ge taseerwa mbisi naye omuntu atalina mukalo atalina mbisi atagisuubira ne bwe gavuga tutwali mu COVID ng'abantu balina mmere naye nga gavumenti ekiza kutambula abatalina mmere baatambula kubanga ekiri ewaka tolina kabagende bankwate naye ngende nonyeza abaana emmere oyo omuntu takwatika naye bano abantu abaliwo abafa abagamba bali mu opposition nga mmwe ovuze muloka n'ogipaka ku mafuta n'oganywa era toganywa
kakati oganywe muganywa ate nga muli munyigirizibwa kati yenyigiriza ntuufu nnyo abanyigiriza waliwo akabembereza ateesa nammwe kati olaba abantu bagamba lwaki Besigye tateesa na Museveni kitegeeza lumu y'okuteesa weeri olwo aba akumaze akugamba abantu batandika okudividinga egroup emu egamba lwaki takkiriza kuteesa emu egamba lwaki tateesa kitegeeza nti waluka balabanga Museveni omulungi ti naye Museveni yagamba bateese Besigye atayagala tebagukusalidde naye Besigye yababuuzwa muteesa ku ki nteesa ku ki naye oli oda abantu yabadividinza abataddemu aga nti nze ndi wiringa okugulawo oluggi naye Besigye yatayaga kuluyingira aga nti tabera nange kino ekyogoba mukyala we kuba mukyala we yali bonna abamanyi Museveni amumanyi bonna abamanyi n'emirimu gyalina ono yasayininga abamanyi bonna akasembayo lwaki yamugoba kino okumugoba teyakola nsobi okuteesa anti oli kati Besigye aduumira Winnie Byanyima nga mukyala we tonteesiza nsonga zino nze bino bikwata ku nze siwuliranga ate Winnie Byanyima atokoono n'amaka Byanyima international diplomat kati waga nti amaka gafudde kubanga aga nti Besigye ye bwato bwayagala okulwana olutalo lwe naye yabivaamu yamuta kubanga luli political bw'aba ayagala okuteesa alina kuteesa naye kuba Museveni asobola okuzikiza leero naga nti tuwandiise endagaano eno neeno toddamu kukola bino kakati Besigye atolaba nga struggle kyagyetaaga akuggaddewo Besigye kyatayagala kuteeseza kubanga alojja kutuuka ekiseera ngugumuke nga mpita mu kintu kyekimu ate oŋŋambi nti tukusinze twagamba tuteese wuno ovudde ku mulamwa abantu oyagala kufuuka muyaaye kati abantu bajja kujaga ti naye omusajja yali mutuufu kubanga baateesa ate yakivuddeko olwo Besigye atya okumusingisa abantu that's what it is nti today political case eriwo wakati wa Besigye erina kuba ya round table ekkooti buli muntu ajja kumalako nayo era Besigye bajja kukola delaying tactics ezo biki maybe no compensation yedda bukadde nga bitano bayizo mayo kasente naye mmeka Besigye azirina Winnie Byanyima y'omu ku basinga okufuna ssente mu Uganda mulimu gwakola kati temuli ssente yamu Besigye aga njagala ggwanga kulitereeza njagala ggwanga kulitereeza Besigye ng'ayagala nnyo of course omuntu Besigye musajja yasoma omuntu agenda mu nsiko nga ayina ebbaluwa ze eza medicine nga dokita n'agenda mu nsiko n'akuba emmundu ebigendererwa biba bya bulabe nnyo nze sibera n'abantu badiringa nnyo baagala nnyo ssente omuntu ayagala ssente asaddaaka n'omu kati Besigye ali mu leve eyo bw'oba oyagala nnyo obuyinza osobola n'okusaddaaka kitegeeza ye saddaaka Museveni Besigye abo bonna bali awo batineefunza Kano Kayihura abo tobeesemberezanga omuntu ayagala nnyo politics anything can happen Mr. Museveni president wa Uganda Dr. Besigye bakono bakyagulanyi amulisayo tamayina kyayagala kyagulanyi amaze mu bbanga abo bonna boolaba bayiwa n'okumusaayi bakambwe tineefunza abatineefunza toweesembereza abo Bakayihura bo bamanyi obuyinza kye buteegesa abali olyeko ng'olugole baga nti enseegula mirambo nga temuli gugu abo bengerezo bazimanyi nti enseegula mirambo gwe woweesembereza ng'ojja osaagasaaga gwofuuka victim ekitegeeza bano bannamagye bonna abaaliko mu nsiko obuyinza babwagala bakambwe era woga nti obwo batwalako yensonga lwaki mwayi Museveni abakwasa n'amaanyi ye bw'abaana abakwatako amanyi kye kitegeeza amanyi kye baagala naye abatya abatya Museveni asinga kutya bajjeno kiwa abo bonna abali akungulu abatya era bw'abaana abanyogotola abajogotola bubi nnyo abo bonna Bakeno Besigye abatya batinefunza Bakayihura bonna buli yaliko mu magye bw'otafiira bahandolinga with care omanyi yasoma okuhandolinga oba yabiyigirawa oba yasoma yamanyi omusirikale ng'otabuse General Museveni yayimiriza omusirikale mu kifo kyalimu omusirikale n'atenyenyako wadde ebyaddala Dr. Obote yabayimirizanga ne baganira bifu lwaki mwayi Museveni bamutyanyi osimanyi ayina ngeri gya Obote yalagirako bakwate Amini gavumenti Amini n'agiwamba mu 7 ebyaddala yagiwamba Amini naye ng'awamba Amini tamanyi na kuwandiika amannya g'awamba yagiwamba gavumenti tomala gakyusa muntu ali ku ddala lya General Kano awo ba brigade yabo tomala gapampalinga naye omala kulaba mulabe gyava kujja kuziri gavumenti ez'abazungu biki ebyo kubanga bo bagenda mu mateeka n'ebirala naye wano gavumenti omala kugamba nti bwe tumuggyako oba omaze okunyiga eppeesa lino bwe muggyako kino n'akola kino bwe mukwata akola kiwano bwe mukwata so buguma obala obala nti saa n'akulyawo
naye bw'omukwata n'omunyigiriza Kano Besigye yalina bannaabo ekibinja ky'abanne ekyo kyonna. Kano Besigye yali asinga kudiringa nani mu Kano Besigye yali wamanyi bwe yajja wano baali batuuka wano okuwamba ekifo kyasooka okukwataganya okimanyi political commissar wa government mbu bamukwasako ne minisitule y'ebyokwerinda bunagula n'asooka atungisa gundi awo zitatuuka yali mu diro yatungisa gundi okuleta combat okuva e Korea nga tezituuka baawa galesi z'abachina ne gambutse abaserikale baali bambala gambutse ebiseera ebyo yayitako okugulu kumukumu yakiri